Balamusiza nnyo bannaffe abatulaba ku Lasanga Online TV. Amanya Kinyigidanka Nakiwuwa nga bulijjo twali tubabuzeeko nnyo naye nga bwe mumanyi ebyalo byawandiiko. Tuzamu okubalamusa nnyo bano Lasanga yenna n'abakugoberera ku YouTube channel omukulu so sente esooka weyanjireko ebibana Lasanga tubadde tubabuzeeko mu puroguramu yaffe enkulungo y'okumanya mu butuufu jjindikiro. Bw'oba ng'otuuseewo saagala weesaganyule ng'azinaakuma omuliro oba okuzinukanga alimyewo ekibibi ekimu, wabula olina kutereera ng'omutuutuli ku mpina era naffe ne tulyoka tukunyumiza oba ne tuluva ku ntono ng'omuyala atuuse bibajjula. Wakati mu kunyumiriza ettiko nti ndeku ya mukungu tubaako n'ebyensonga bye tuleese okufaananako wamma anaasiba ebiwenda oba abasiba ebiwenda. Bwe basiba ebiwenda kitegeeza nti beeteekerateekera akawolo, kale bagende mu biseera eby'envulungo balabe engeri gye bayinza okufuna embogga n'ebyo byonna ebigugulanya omuyego entukulu mu ngeri enjawulo. Nze Musisi Bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya mvule n'atagwira kye yakimu kiwoowoolo Sengule owa 222 mumanyi bulungi Sengule 222 mu Nabusiro yennyini kaawonawo. Ntuuseewo wano nga wamma omuyala bwatuuka we bajjula ntuuse wano ate okubaako ne bye tulambulula ebyo ebikutte entimba n'emigadde mu ngeri ya nkwatanye kwatanye nga kalambi n'ebbira oba nkwatanye kwatanye ng'ejjembe ly'enkoko ku kugulu. Tubaaniririza mwebale kweyunga ku mukutu gwaffe guno ogwa Lasanga Online TV ate nga wetulinga ekibuga ekikuuma empindi okulambula byonna n'okubawayiza weewaawo. Bano Lasanga oyo musomesa waffe abalamusizzaako mu ngeri y'enjawulo era ng'omukenkufu bwangi bwe twali tuviiriddwako kaawonawo. So bano Lasanga nyongera okubajjukiza mwenna bano Lasanga n'abatugoberera ku Lasanga Online TV weewaawo, nyongera okubajjukiza dictionary Lasanga Luganda dictionary olulimi Oluganda olw'edda kituufu. Ino dictionary yawandiikibwa kaawonawo Musisi Bosa Geoffrey Seregganyi kituufu. mu Nabusiro. Olulasanga Luganda dictionary era kuliko nti Olulasanga Oluganda olw'edda Luganda dictionary kikunnyonnyola kikusomesa ebigambo by'olulimi Oluganda olw'ebuziba ne kijjayo amakulu ameekusifu agali mu bigambo by'omukozesa eyo naye nga temumanyi makulu gaabyo, engero z'Abaganda ez'edda, ebisoko eby'edda, ebyafaayo, eby'obuwangwa, obulombolombo, ennono, byonna bifumbekedde mu kino kiyitibwa Olulasanga Luganda dictionary. Weewa tulina ekitabo kyaffe ekirala Bassekabaka b'ensi muwawa kyawandiikibwa omusomesa y'omu Musisi Bosa Geoffrey Sengule 222 wa Radio Simba era mukamangisa okuvanjira ekitabo kamanjira ekitabo kino ekiyitibwa Bassekabaka b'ensi muwawa. Bassebo ne bannyabo saagadde muganda alenga enkwenziga yonna gye muwangaalira, saagadde mudde mu kulyanga Katonga ali mu kujjula. Musitukiremu ng'eyateega ogw'ekyayi mutaase olulimi lwammwe n'obuwangwa, mumanye ebintu bino mbitegeeze n'abaana yonna gye muyitira abaana mubategeeze nti olulimi yeggwanga. Ate nze jjajjange yaŋŋamba nti ozaayanga omubiri n'otozaaya lulimi, ozaayanga omubiri n'otozaaya lulimi, kubanga era olugero lugamba nti olulimi yeggwanga. Naye kati bino byafaayo Buganda eno nga tennaba kuyitibwa Buganda yali eyitibwa etya? Yali eyitibwa Muwawa, era abaali bawangaalira mu nsi eyitibwa Muwawa baayitibwanga Abalasanga oba Abawawa. Kati baalina bassekabaka baabwe abaakulembera abaasooka, abo tubayita bassekabaka b'ensi ki Muwawa. Kati ebyafaayo byonna tubijjeeyo tubikuteekedde wano mu ngeri ya nandasosola ng'omugomba ogutta ensonzi n'obuyamba nga twagala oyige era omanye otegeeze n'abaana. Kati kino ekitabo kyaffe Bassekabaka b'ensi muwawa kya mitwalo 3 gyokka, kino kya 10 Olulasanga. Tugere mu maaso. Tulina ekitabo kyaffe ekirala eky'olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe guno Omutebi. Abaana ba Buganda mulembe gukyuse ebigunjiddwa ku mulembe guno musomesa nakyo kakibangirire. Weebale nnyo. Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi ogwokubiri. Abavubuka abamu bwe bakitegeera nno tuwandiise Olulasanga baatandika okubejjereza ng'abejjereza omunyago n'okwekwasa mu kino nakiri nga bagamba nti naye Oluganda nga lwebuziba nnyo nga lukadde bukuku nga Luganda lugumu
ne tugamba nti nabo katubawandiikireyo olulimi olwabwe olw'omulembe gwabwe gwe bategeera kati kye kino ekitabo kya mitwalo 3. Tulina effumbiro y'ebisoko y'ebisoko bya Ssembule. Ekitabo kino nakyo kyasinga emitwalo 3. Nakyo kya mitwalo 3. Omukulu nakyo kati bamenyerenyeremu. Era nga kino kijjudde ebisoko nga kikuwa amakulu g'ebisoko ag'ebuziba. Bwe bakugamba nti nno okusukka ensalo kitegeeza ki, okusuula ensika kitegeeza ki, ogenda kufuna ekitabo kino ku mitwalo 3 okiteeke waka osomese n'abaana. Kale tugende mu maaso. Kaakati musomesa mu budde obutonotono bwe tulinawo tukozese tuyite mu bumpimpi ebyafaayo by'essaza Busiro. Essaza lino baalifuganga mu nsikirano era ab'Enkima be baalifuganga mu nsikirano. Ab'Enkima bano jajjaabwe omutaka wa Kasolya tumuyita Mugema, tumuyita tutya Mugema. Kati Mugema oyo ewambaala ebbira be baalifuganga Mugema aliko nga bwavaako era Mugema addako ng'era alifuga. Naye obwami obw'obutaka obwa Mugema bwava ku mulembe gwa Kabaka Kimera okutuuka ku Kabaka Dawudi Chwabukaajumba n'Abusereka Akeera. Ku mulembe gwa Dawudi Chwabukaajumbe baayawula obwami obw'obutaka obwa Mugema ow'Enkima ne babwawula bubeere bwokka nga bwa butaka nga tebugatta na bwami bwa ssaza, ne balonda erinnya erya Ssebwana olw'okuba baali baagala okujjukira omutaka Ssebwana ow'Olugave. Ssebwana ono nga ye yakuumako ku Buganda, ne balituuma omuntu afuga essaza ly'e Busiro. Kati ne kifuuka ekitiibwa. Ssebwana kyafuuka kitiibwa nti wadde lyali linnya lya muntu oli Ssebwana ow'Olugave, naye baagala bamujjukire nti yalamulako Obuganda wadde nga teyali kabaka, teyali mulangira. Kubanga wano mu Buganda abali obwakabaka baba balangira, ate oli yali mukopi. Kati erinnya eryo baayagala baligulumize. Kati ola tulina Ssebwana, era oba ova mu ssaza ly'e Busiro tegeera lwaki afuga essaza ly'e Busiro bamuyita Ssebwana. Wadde erinnya lyali lya Lugave. Era bwe bamala okwawula ne balonda omusajja Samwiri Wamala yaliko Katikkiro ku mulembe Omuchwa oba ogwa Dawudi Chwa, n'aba nga ye Ssebwana eyasookera ddala. Naye essaza lino lirimu ebyafaayo bingi kubanga waliyo amasiro g'Abassekabaka mangi. Bassekabaka bangi baakubayo ebibuga byabwe, era essaza litovola bayita Busiro kubanga lirimu amasiro mayitirivu, era embuga yali enkulu eri ku Mutala Ssentema. Kale ennyumba ya Ssebwana eyitibwa Busiro Butudde, era tujja kudda n'ebyafaayo ebirala naye nga eyo ebisinga ebisookerwako olwaleero katukome ku ebyo. Mpozi okubawa ennamba y'essimu. Ennamba y'essimu bw'oba olina ebisomo gye weetaaga okumanya oba ng'olina bye weebuuza mu lulimi Oluganda n'obuwangwa, oyita ku 078 599 343. N'ebitabo bino ojja kusobola okubifuna oyita ku nnamba eyo. Weewaawo weewaawo bwe musiima mumpa maanyi. Weewaawo.